وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلموا أن وعد الله حق ولقاءه حق والنار والجنة حق اعملوا على مكانتكم فسيرى الله عملكم ورسوله. السنز وامتفوق سنز يا الله سبحانه وتعالى omulezi waffe akyatulese mu nsi nga tuli balamu. Buli lw'obeeranga mu nsi nga tonnafa oyina ebintu bibiri by'olina okukola mu bwangu buli lunaku, ezo enkizo z'olina ku mufu. Ekisooka kwe kukolayo akalimu konna nga kalungi osobole okwongera ku minzaani yo kubanga abafu tebakola. Ekyokubiri okujjukirayo ezzambi wali okoze nga linyiiza Allah n'omusaba akusonyiwe kubanga omufu tayogera. Ensonga ezo bbiri owulira ng'entono eziri awo, naye olunaku lwe lunajja mu nnaku ne bagamba nti haaji gwe bagenda okunaaza, satadhkuruuna ma aqulu lakum, lwojja okujjukira ensonga gye naggamba. Tuzaako okusabira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyajja n'obusiraamu bwe mulimu n'abusomesa, tayinaayo kantu konna ke yalekayo okuleka nga yakakoonako. Buli lw'olaba kyokola kyonna nga tolina wookijja, gw'oba tonnabaggwamu watuufu nabbi kyayogamba. Naye eddiini eno yajja ngeri kaamil, tolina kyogenda kwongeramu nga si kyamwo, ate tolina kyogenda kujjamu ng'olowooza nti ensi ekuze nnyo. Wabula yaleka eddiini nga eri waadihi awdahi min ashamsi, obusiraamu buli open okusinga enjuba. Tusaba Allah soka okusaasana emirembe gye ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutuba yaffe olwaleero tugenda kwebuuliza wamu ekibuuzo. Byokola binyumira Allah? Baganda bange, tugenda kusisinkana Allah. Oyagala toyagala? Ate buli ali wano ogenda kwogeraganyako n'omulezi wo kinnoomu, laisa bainaka wa bainahu tarjumani. Ogenda kwogeraganya ne Allah wo nga tiwaliwo interpreter, wabula Allah akubuuza ng'oteeka omwanukula. Kati point gye njagala obbajjukizaako olwaleero egamba, bwe kuba nga okusisinkana Allah gye kuli buli omu akukkiriza, weetegese otya? Ramadaan oyinza ozisiiba eziwera n'40, naye nga tofunangayo Ramadaan n'emu ntuufu. Oyinza n'okusalira emyaka 7 ng'essola ze wa Allah teziriiyo. Kati kya buli omu okukomawo n'otuula ng'oli bw'omu nga bw'ogenda okuziikibwa bw'omu, n'onoonya ebintu byenkola Allah musiimu nabyo, ngende mu maaso n'okukola. Bwe baba abasajja abatunda ebirime bapima ku minzaani, Allah ayinza obutapima mirimo gyammwe. Gwe ng'olowooza nti Allah ajja kutwala butwazi nga bw'olowooza. Bw'ojja mu dduuka sukaali bbeeyi gyagula ndala, n'omunnyu gyegula mulala, obungu obwamuwogo bugula ebbeeyi ndala, n'omuceere gugula ebbeeyi ndala, naye nga byonna bigenda ku minzaani. N'akugamba eno kiro ya 8, eno ya 5. Bwe baba abasuubuzi bapima ebintu byabwe, Allah ayinza obutapima mirimo gyammwe. Gwe bw'osaala esswala ng'oyambadde t-shirt ya kondomu
oba t-shirt ya Tekino oba t-shirt ya Arsenal olaba nga esswala eyo ezitowa kyekimu n'omusajja asadde nga yambadde kanzu bwe bw'osaala esswala ng'oyambadde kasikaati ng'empale mweyita bagiraba esswala eyo olaba nga esobola okwenkanankana n'omuntu asadde nga yambadde jiribaabu esswala gy'osaala nga muli ku mbaga omala okusaala zuhuri David Lutalo atandise okuyimba ng'osaala omuwulira esswala eyo yenkanankana omuddu gy'asadde layiri ng'ali bw'omu faman thaqulat mawazinuhu Allah gwalireeta mu mmwe ne bapima ebintu bye ne bizitowa ku minzaani fahuwa fi ishati radiya amanya nti awangudde ne wa amma man khaffati mawazinu gwe balipima ng'ebintu bye tebinaamu makulu biwewuka fa ummuhu hawiya nena mwocha kati bw'abanga abagagga bapima era bw'okwata ssente za Kenya 10 oba eza $1 10 oba eza Tanzania oba eza Uganda n'oziwa omusuubuzi azaawula value oyagala kuŋŋamba nti gwe emirimu gy'okola gyonna Allah atwala butwazi osiibere manzaani ng'olina omukazi gw'oyendako oyo omukazi omuyinamu abalongo 2 wamujja mu Kampala eri akola mu dduuka n'oleeta malaayi nakifuma muli mu baana 4 oyinza okusiiba n'omukyalo oyo Allah n'abalala manzaani eyo n'agibala nti ntuufu Allah ye atwala butwazi gwe bw'olowooza bwe kiba abasajja abasuubuzi baletegereza emmaali n'agiyiwa n'addamu okubala lisiiti emu ku emu Allah ayinza obutababala gwe amagezi ga gavumenti olina essabo lyo oli haaji oyambale kanzu n'ejjubba oleke essabo mu kisenge gy'osaale Allah atwale butwazi gwe bw'olowooza ng'olaba n'abayingiza abaana mu masomero beetegereza poyinti omwana z'ayina bagiyitemu emu ku emu Allah ayinza okukuleka emyaka gy'oyina watandika obwenzi obote 1 n'oyenda obote 2 Idi Amin yavaawo oli mwenzi n'omusajja atukalanze emyaka 40 oli mu bwamalaaya Allah ayinza okuleka lamanzaani zo n'esswala zo n'abalabi bale gwe bw'olowooza mwe muli mu mmwe nga mwali South Africa watta abaana notta abazungu mu golodi n'ofuna ssente n'okomawo e Uganda Allah ayinza okukuleka osaale agende bugenzi wa aqimu lwazna olwalwo njagala mundeetere minzaani etali nkwatemu oyo akunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala njagala mundeetere minzaani nga minzaani yo si nkwatemu oyo akunyumiza ali mu ggulu Allah subhanahu wa ta'ala akubale beetegereze esswala eza buli lunaku 5 balabe engeri gy'oyambala ng'osaala baleete ebigambo by'okozesa ng'osaala baleete engoye z'oyambadde wazijjawa n'empangala ewangaala otya esswala emu bajje ku dhuhuri bajje ku asiri bajje ku magaribi olwo olunaku lugweyo mpaka yaga bagenda kubala omuddu esswala emu eyingira emyaka 60 years ensonga ziri 3 zoyina okuteekako nnyo amaaso ennyo nga tonnafa okyali wano ezo zikuyambako okutandika okwetegeka kubanga buli ali wano last destination ya buli kitonde kunaaza buli ali wano enkomerero y'okusisinkana Allah oba entandikwa kunaaza yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti awwal manzila min manazil al-akhira al-qabri buli muntu gwe mulaba atambula mwene ensi oba mulokole oba mukatuliki oba musiraamu buli yenna gwe mulaba atambula akafa mu bufo bw'enkomerero wasooka okuyimirira ntaana teri agenda kuwabuuka nefa man naja minu bolaba ng'olunaku lwakugjeemu omwoyo newebaka mu ntaana first day n'olaba nga byanguye fama ba'dahu aisiru omanya enkomerero giwangudde newa man lam yajidu ghayru dhalik
bw'olika aba ku maziga olunaku olusooka fama ba'dahu sharru, Allah agenda kwokya. Kati ng'oyagala okutandika okwegendereza nnyo nti ŋŋenda kusisinkana nti Allah, bino wammanga by'olina okusooka okukola. Ekisooka kasiratu dhikirul maut, okutandika okuteeka mu purogulaamu zo nti singa enkya bannaaza. Ekyo tandika okukirowooza buli ddakiika eyitawo, singa enkya bannaaza. Omwana ono gwe nnyina mutabani wange, omwana owa Pisiri, gwe natwala mu ssomero gy'ali mu kusoma obukatoliki, omwana n'asaba essaala y'okulya emmere nga mwoli omusiraamu mu nnyumba. Ayi Yesu, emmere ya leero nsaba embeerere ya ddembe ku linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ng'eyagamba ashhadu an la ilaha illa Allah, oyo mwana wo ddala. Enkya singa bakunaaza, Allah n'ayita omwana oyo. Kasratu dhikirul maut, okutandika okulowooza nti singa enkya bannaaza, nannyini ggulu nampita, bino ŋŋenda bimulaga ntya. Okufa tukulowoozaako emiteeko esatu. Tulowooza okufa kwongakko bidhaatihi, engeri gye kugwamu nga kukutuuseeko. Okufa ekyokubiri tukirowoozaako enkola gye kukolamu emirimu gyako kufa, malakul maut. Ensonga eyokusatu tukwetegereza ku bigambo Allah byakwogerako mu Qur'ani. Waliwo first information gy'ofuna ng'eva mu kufa, nga bakubikidde mukyalawo. Obadde osinza mukazi walina gy'agenze yejjinja, ogenza okufuna essimu oli ku dduuka nga kkubira musirikale, era gwaje waswa nti yenza agiwaswa. Mukazi we agudde wano naye abaana bo bana teri avuddemu. Essimu eyo nga waakafuna amawulire ago, butya bw'ofiiringa. Obadde olya mmere n'ekulema, obadde ovuga mmotoka n'ekulema. Ago mawulire just gazze buzzi, tebabise nnyoko, wabula babise mukazi wo n'abaana bo. Kirowoozeeko Allah byayogera kufa ye nga ye mu Qur'ani. Yagamba nti waltafati saaqu bisaaq, ba harfu jarri. Buli olaba omuddu mu ddwaliro ng'atandise okulaajana, akasuka amagulu, omusawo n'ajja n'abayitako mpola n'abaleka mu luumu, mugenza okulaba ng'ajjako ecupa y'amazzi. Bumubuuza mukakulumuga nti maama ali atya, n'abagamba it may be, it looks to be his last day in this life. Nogati maama afudde. N'obuuza dokita kwati, na dokita kunyega agenze. Amawulire ago alagawa ila rabbika yawma idhinil masaq, agenze wa Allah. Na era bawiiki mwagendedde Allah byakunyuza, yagamba fala saddaka wala salla. Bakebera mu fayire sola tebaziraba, bali mu kubikkula, balaba wiiki eyo. Wadde otambuza musenyi, gwolooza nti omusenyi oguyiwa ku masaiti okola nnyo. Obadde ovuga kitakisi otwala bantu, olowooza nti okola nnyo, oyina emmwanyi osuubula. Ila rabbika yawma idhinil masaq, ogenze togenda kuddamu kulabwako ila qiyamu saa. Eyo vaayo, kati lowooza kufa kwennyini ng'obadde oyina wooli, ebitonde ebyo ne bijja nga bizze kulona mwoyo gwo. N'olaba nga si kunyumiza, wabula ng'olaba ebitonde bijja. Ka'anna fi wujuhihim shamsa, ng'ebintu bikubyemu olabanga layiti, oyinza okugamba nti njuba. Naye nga batambula basembera. Wahuma kafuna min akfanul janna, ogenza okuddamu okwetegereza bw'oti nga buli omu akutte essanda zireebeeta bwe ziti. Wa hunuutu min hunuutil janna, ng'omu ayina akawo mu mukono gwe ogwa ddyo bw'ati. Allah yagamba nti wadhanna annahu alfiraaqu, omuddu n'amanya nti kuno kufa. N'otandika okwekengera, olina wooli mulaba mupiira naye banno
Man City jeyo squad yo ne weddeyo ne Liverpool elesa squad oli mu kusoma masambi omukomu genzo okulaba ng'ebitonde biyimiridde mu maaso bikutesana zireebeeta wa dhanna annahu al-firaq noga kino kikyendaba thumma daa malakul maut nawulira amaloboozi nga bayita malakul maut jangu yono kasimu wena kifuma naye nti mpedde fawada'a yadahu ala ra'si al-'abdi genda okulaba omukono nga gukuyitako omulundi gumu olwokukwata mutwe bati ya ayyatuha an-nafsu tayyib kitonde gwe katonda gwe yateeka musajja ono ikhruji furuma ila maghfirata min Allahi wa ridwan olwarusula wa Allah numenti mpomye waddo ine entambula zo zopanga okugenda okukola bikomyawo waddo ine amadirisa okugala nnyumba wiiki ejja bikomyawo obadde oyina emmwanyi wakasasulako bikomyawo oyina omuwala ajja muloogi bikomyawo oyina omwana gwe watta bakyakubanja bikomyawo oyina essimu gye wagulako bikomyawo ako ke bavve ne bakugamba nti ikhruji ila maghfirata min Allahi wa ridwan kitonde gwe kye bayita mwoyo fuluma olwalwosula mu ggulu nabbi yagamba tasirun kama tasiru man fi siqa noviibwamu ekitonde nkimiriraawo daga faj'aluha fi tilka al-kafna muzinguru sanda muzingire kitonde kino fas'adu biha ila sama mukisitule mujitwale mu ggulu gwaka nyini gubajjemu ekitonde nositula amaaso nowanika olabe nga bakitwala mumanye okusiŋŋaana omufu amaaso nga gagenze aba alaba ekyo ne bakitwala wa Allah subhanahu wa ta'ala otemye yembeera ogirowoozaako kko wadde oyina wooli ku dduuka oyina byeyagala okugulawo naye okyakaayana n'omuwala oyina obupiira bw'oyagala gw'oyagala kika kya o ayina rafuraida noga kugambye njagala o bali bakazikuwa ne batuuka kasratu dhikru lmaut awo mutandika okukubawo ttooki okulowoozaawokko emyaka gyo 80 gy'olina toli mwana muto naye essaba eryo mwowangaaje singa Allah akuttiraawo essaba eryo mwoli singa Allah akutwaliraawo ab'ebitiibwa ekyokubiri nga mwagala twetegeke nnyo balamazaani ejjo batezze emirimu gibasiŋŋaane nga muliredde ekyokubiri kyolina okussaako amaaso kwe kulowooza ku kamera Allah zaakozesa ng'aketta omuntu zifeeko ebirowoozo ziri 6 kamera ezo Allah zaakozesa okutuketta mwene ensi buli lwotandika okuzuula we ziri n'omanyaawo olina byotaddamu kukola kamera esooka Allah gye yatega omuntu yongeri okuketta buli kyokola eyagala bujulizi yensi eno Allah kwe yatuteeka yagamba Allah nti yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wa halaha olunaku luli ŋŋenda kuyita bwanansi eno ensi kwe muli nkigambe nti njagala ompe ku mawulire g'omusajja oyo ensi kubanga loogi mwe mubeera teziri mu ggulu n'ettaka lye mubba teriri mu ggulu abantu be mutta tebali mu ggulu bannyammwe ababazala tebali mu ggulu kati atukatta ali wano ne bye tukola biri wano ensi bagenda gibuuza ereeta amawulire agakwata ku gundi egenda kujjayo amawulire gonna nga guteyogera eyo kamera esooka kamera eyokubiri Allah gye yatega abantu nga yeeriwo okufuna bujulizi bifaanani na odiyo be bamalayika eyo aya gisange mu Surati At-Tariq aya eyokuna wassamaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu as-saqib bwe yamala Allah yagamba in kullu nafsun buli muntu gomulaba atambula mu nsi muno lamma alaiha hafidhu namutega bamalayika babiri buli kyokola njagala vidiyo
njagala amaloboozi. Ne bw'oliba omukyala gwe wasooka okwendako Kobote wanu mwali Rwanda, Idi Amin n'oyingira Uganda, eyo video ne kamera eyo Allah alina video eyo ne audio ne bw'oliba ofiiridde Makka. Abo bamalayika bw'ofa tebawandiikira maama wo wadde muganda wo nga Allah abatwala, bakoma ku ggwe. Bw'obanga olina w'oli muloogi, mulina okukayana ku mukyakayana n'omuwala omugamba nakugambye ngenda kuwa emitwalo 6 ne transport 15,000 alemeddeko abanjala 8. Funamu okutya nti bataddewo kamera zaabwe bive mugenda. Eyo kamera tebuukika. Kamera ey'okubiri nga tonnaba kwesunga nnyo Ramanzaani egenda okujja otya ebintu by'okola tebabiyina. Kamera ey'okubiri gwe mwoyo. Ye kamera ey'okusatu gwe mwoyo ogwo Allah gwe yateeka mu bantu kibayita ruuhu. Era wootegeerera nti omwoyo gwajja kuketta bantu. Omuntu bw'aba afa, bamalayika bamala okutwala guli omwoyo, osigalawo ng'olaba bw'oti. Era ne bafulumya ebigambo, muganda wa Faazirise simanye embeera egaanye nga wooli ng'omwoyo baagudusizza dda. Ne bagutuusa Allah waali. Allah tali mu ggulu, Allah ali ku magulu. Allahu fi sama ghayru min as-sama. N'akafo kaalimu kayitibwa Illiyin. Suratu Mutaffifin, wama adraka ma Illiyin. Pulidde nga bakubuuza awantu ayitibwa Illiyin wamanyawo otya? Baŋŋambire kitaabu marqum, fayiro z'abafu awo wendi we ziri, yashahaduhu al-muqarrabun. Buli amala okufa baweereza omwoyo ne tugujjako data. Badde wangala naani ne agissula muwanje mubeera wa nakifuma. Ada alina emyaka emeka? 48. Ada alina abakazi bameka? Alina abakazi 3. Bonna basiraamu, alinako omulokole omu. Alina abaana bameka? Alina abaana 6. Bonna basiraamu, omu mulokole. Ada akola mulimu ki? Ada akola betting n'okutunda emmwanyi. Ada azitundira wa nakifuma. Nyina mulamu, nyina yafa. Yafa atya? Yamukuba. Taata we mulamu, taata we mulamu. Akola mulimu ki? Atambuza boda. Byonna babikujjaku ku mwoyo guli. Eno mugenda okutegeeramu nti gundi afudde, banaaze, basaalire, baziike. Allah nga thumma rudduhu ila al-ardi minha khalaqnakum. Mumuzzeeyo bagenda kuziika, eyo namutondera. Ebikwatako byonna bamaze biwaayo. Omwoyo guketta mu mwe. Era tolina lwagendako Dubai nga tolina mwoyo gwo. Tobbangako nga tolina mwoyo gwo. Togulanga mmwanyi nga tolina mwoyo gwo. Togenda nko muloogi nga tolina mwoyo gwo. Byonna byokola oba n'omwoyo. Era mumala kaayana. Neŋŋenda sigenda. Genda. Sente zennyina zina mmala. Ojja kwewola. Mwogeraganya awulira. Alina kamera endala ey'okuna. Omubiri gwaffe guno gwe mulaba kuliko paati 3 ezo yazeesibako nnyo mu Kulaane ezazaagala zimuwe ku bujulizi. Bonna agenda mu saiti wa Yasin, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bwe banaabaleeta ku lunaku lw'enkomerero ogenda kuyimirira awo tukugambe sirika. Mikono gwe twagala amawulire ga jamaada ono. Twagerera mu Kabaala naŋŋamba nkwate ekiwala mu ngalo bwe nti nenkikwata nga sikita. Nenkijjako essimu nkiteremu ennamba y'essimu. Nali nkikwata bwe nti nga yakwata ku mabeere ne wajja waliwo eyajja. Ne muwahaaga awo ne nvaawo nti gwe komaawo. Bigere tubuulire. Twatambula n'omuwala nga mukute ku mukono bwe nti tuyingira loogi. Twali twambuka amadaala. Nze nali ntambula. Bigere byogera. Bima kanu yakusibun. Allah awe oda bagambe byonna ebyogeddwa oyabikola. Ebyo biyungo bigera kwogera. Osirise oli awo oswalira maaso ga Allah. Lumu yagamba yauma tubura sarail. Mugenda kujja mbaswaze mbotole ebyama.
ng'omuddu alina abaana sibabe naye ng'abaana abaweerera mwenna mwasirika. Tujja mu maaso ga Allah nga Allah alina kubikkula byama nti agisula abaana b'abakulu oyo wa boda yabazaala yawma tubura sarair. Allah wange bw'antwalira wano enkya ne twogeraganya mpitawo. aqulu ma tasma'un astaghfiruhu wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al majid. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أبيبتي وتجينا كسينكنا الله buli muntu gomulaba mu nsi yajja ku lulwe era ogenda kusinkana Allah ku lulwo ogenda kwogeraganyako naye kinnoomu era nga bwe yakutonda kinnoomu mweyawule n'omulezi wo mwogeraganye. Alina statement gye yakola lwakuba nti mugibuusa amaaso ayi eyo mugisoma nnyo naye mugibuusa amaaso. Allah yagamba nti waman ya'mal mithqalan dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Alifa n'ova wano nga wakola yakalimo nga dharran nga katono khayran nga kalungi yara je kali eyo ya ulil ghaibu yego ogenda kalaba ngo mazokufa. Ne wa mayamal mithqala dharratin sharra ne yakola yakalimo nga kabi ne nga dharra nga katono yara. Nawe je kali twakatereka ekigambo dharra baseka abamu basomesa abantu nga babalaga nti dharra kintu kiringanga mpeke yakalo. Dharra si mpeke yakalo. Dharra tukijja mu kigambo ky'oluzungu bakemistry kibakozesa bana chemistry kibayita an atom, a smallest and indivisible particle of an element which cannot be seen with our naked eye, though it needs a microscope to be seen. Kibayita dharra. Akantu nga katono nga tosobola kalaba na liiso nga keetaaga emashini gye bayita microscope okalaba nga gwe akakola. Allah kagamba ne bwe kulima olusalosalo nga wali oyina ettaka lyoyagala okubbayo nga lyenkanankana enkumbi emu nga neiba ne bwakulaba tayomba naye nga gwe olijjeeyo oyina ekigendererwa. Ttaka eryo Allah lyagala kyeta dharra. Muyina ebintu byemukola mu nsi gwe ngolaba ng'ebyokusaaga ebiri awo naye nga mu mutima gwe okimanyi kyokoze ekyo Allah kyakuŋŋaanya. Gamba ng'essola z'abagagga zendaba e Kampala awo omuddu n'abeera mu dduuka ng'alina by'atunda ali bize ne baziina zuhuri oku kizimbe kwali ne basaala ng'awulira atunda ne baziina asiri nga kwali ne basaala ng'awulira atunda. Agenza okulaba ng'ebula eddakiika 9 baziine magaribi n'afuutuka mu sitoowa agenda asala essola mmeka? Nabbi yagamba essola y'omugagga oyo eringanga essola y'omunnanfuusi, alinganga enkoko ebba kasooli awantu ebojjayo nga bwetunula ebbali tuleme gikwata. Asaala apapa atidde toyinza okwazina magaribi nga tannamala sola 2.